nakyo nyenyenyenyenyenye. Majini Kabali Bugonzi, omulongo babiri Sara, Gemanya gange. Mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mwenna abasobodde okujja ewakiso olwaleero mu Choice Gardens. Saba twekubireko mu ngalo. Mwebale kukeera. Mwebale kusula. Mwabatone bwe musula naye sikyayagala bamama baffe kusula mu mpewo. Nabo baasuze. Bambi. Namulabye. Abeebase. Kasita kiba kyalumu. Bw'ate munnanga abataasuza abataakedde temulaba gye balaze. Luba olunaku lumu n'oluwaayo ate munnange n'omanya nti ekyo kiwedde. Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yenna asobodde okwekuumira ku Star TV n'olinda puroguramu eno essaawa zino. Nkwebaza emirimu gyonna gy'okozeeko olunaku olwaleero. Ebitatambudde bulungi togwamu maanyi, togwamu ssuubi. Yonna gy'opakaasirizza olwaleero kulikayo. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano. Alwazizza nsaba Mukama Katonda asuuse. Afiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala. Puroguramu yaffe Kooti y'amaka ebeera kuno ku Star TV buli Lwakutaano ku ssaawa 4:30 ez'ekiro. Neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Bingi ebibaamu by'otayinza na kutegeera buzito bwabyo. Eggulo nabadde Nakiwogo navuddeyo mukwano naye n'obukoowu bwe Nakiwogo nkyabuyina. Nti weewuunya emisomo egitaabaddemu balwadde nnyo naye abaabadde bazze nga tebamanyi nti balwadde. Bakakkanya ate be balwadde n'okusinga be balese ewaka. Nolwekyo omulabi wange ali wano, naawe omulabi ali ku Star TV, naawe alabira ku YouTube. Kino ndikibagamba buli lunaku, tokkirizanga kizibu kimu kukulya kukumalawo. Kijja kukutta oyagala okutuuka ku ssanyu bulijjo ly'osabirira nga tokyalina bulamu. Abantu abamu afuna ekizibu kimu n'alowooza nti yasoose okukifuna. Ate bw'omuyita n'omubuulirira nti ebyo bya bulijjo alabanga ggwe by'oyogera mbu tobikola ki? Naye nga ky'oyogera okimanyi kuba ozzoolaba twabadde n'omwana yakafika emisomo 9. Buli lwabadde antuukangako ng'ekintu kimukozesanga kimunyiga nga bamuggyawo. Era yabadde yakatuula ku stage bw'ati. Yakatandika okunyinyonnyola. Kyamukozesereza ku stage kwennyini mu katebe. N'ekigamba olimba lyo togenda mulemesa kundaba. Ekyo waliyo obulamu obulala bwe ssaagala namumanye, namulowoozeeko. Katonda kyakuwadde ekyo ekitono kyebaze. Teri muntu atalina kyasaba. Abaganda bagamba nnyama ntono okaayana eri mu ki? Sooka weebaza akatono k'oyina. Twabadde n'omukyala mujja mulaba ku TV agafiirwa abaana 6. Kyokka yasembye yamuziise Lwakuna. Najja Nakiwogo nayeebaka nga n'ab'omu Masanja abakoze eki. Ne tumugamba lwaki ozze n'agamba ate ntuule kiri abalala. Nze sirwazangako. Era eyafudde yasembyeyo emyaka 26 yamusanze mu buliri ng'afudde. Eyaddiridde oyo myaka oba 20 yava ku muti waggulu n'agwa. Bwena abaana 6 tajjanjabangako, tamanyi kuwa Panado, tamanyi kuleeta katunda. Wadde ekiwero weebale nnyo. Wadde okugamba nti maama wano wannuma kola ki? Kyokka ye waali ate alina kansa. Nalyoka agamba nze lwaki mpangaala obulamu buno ng'ate abaana bange balwadde. N'olwekyo gwe alowooza nti ozze mu musomo mulongo n'ayogera bwogezi guno gwe musomo. Abapya bagamba nnyo bwe yazza teyazze mu kwogera olw'onsomesa.
buli kizibu ekikutuukangako gamba mulongo bwe yatuuka ewakiso yagamba ate nze ndi yaddeko amagulu olina abiri otambudde ozze olwo omulwadde alemeddwa okujja kubanga talina amusitula tufaanagana alina omwana ku kitanda ng'amacupa gaaliko asobola okujja wano olwaleero n'olwekyo embeera gy'olimu gyebalize katonda ate omusabe embeera eyo ekyuke tugenda kutambula ffenna programu kooti amaka wano ku Star TV tewerabira nti programu yaffe eno ebeerawo ku radio ku ssaawa 5 ez'emisana okuva ku Mande mpaka Lwakutaano. Twebaza bannaffe abateeka ssente mu programu yaffe, twebaza bannaffe katumbulemu katono nnyo tukyali Wakiso programu kooti amaka emisomo giri ebiri. Baŋŋambye bwe nva wano ekifo bakiyitaani jingo bwe nva wano tugenda mu jingo ate tumale okulaba abeeri tekyandibadde kizibu nnyo naye lwakuba nakiwogo yankutudde nnyo nze ndi mukazi mukozi ndi mukazi mugumu ekyo mukimanyi naye yankutudde nti mwabaddemu ebimba ebyabadde bingi nnyo Katonda asaasire bireme kutambulanga wano. Muntu yenna n'agamba ekigambo nti towulira, muntu yenna n'agamba ekigambo nti tolaba, bajja kufulumya bakutwale mu jingo. Ate baŋŋambye ye wagazi program kooti y'amaka kankomewo. Bwe nali ekyotera naleeta si bwe kiri kati abo baali tebannaba kuwona kuggwamu ate nendeeta mukono ne kanyanya. Baali tebannawona kuggwamu nendeeta luweero nendeeta matugga. Bannange ne bw'oba olina gy'otwala wabeera wajjudde. Tebinyuma gamba nti ngenda batwala mbajjanjabire bwereere nga gye mbatwala tewakola ki? Onyiiga n'okaaba naye oba olimbye. Era mba sikusanyukira kubanga munnaakugambye tagenda kukola ki? Omuntu omulala ayinza okwogera oba nga ayagala abantu bajje bangi n'alimba naye nze ebyo sibikola ki? Kugambirawo oba oli mulwadde nga kyekibadde kikuleeta ka transport ko kasigaze tokola ki? Tojja paka lw'onaalinda omulala. Bantu bange ennaku zino abalwadde babadde bawona mpola. Era bwe mbadde nga nsoma Yezu omuto nga mugamba nakusobyaki? Lwaki abalwadde ennaku zino ze muntu yatwalanga abalwadde nwayitawo nga wiiki emu omulwadde gwe natutte nga tewali n'amanyi nti agenda kutambula n'akola ki? N'atambula. Naye nenkizuula nti abasawo gye tukoma bapiikiika abasawo abangi abalwadde abangi tebakonsentratinga onamujjanjaba kitono ono kitono kwegamba n'atamuwa budde bukola ki? Then gino emisomo sigenda kutwala mulwadde n'omuwa bwereere. Wabula nabagamba nti nga naakatuuka ku stage ngenda kusaba obuyambi bw'abalwadde abakadde era nabasuubiza ne mbagamba ngenze kukola era nzize. Nabagambye ngenze kukola ki? Era nkoze ki? Mbatwala mukola ki? Nga mulaba mumpe ssente nga sinajjayo mundu. Obuveera sijja nabwo era mmwe mubulina. Mumpe obuveera mmwe kennyini mumpe obuveera era gwalina akaveera oyimuke ozikuŋŋaanye ng'abalala bwe bakola. Obuveera buliwa? Njagala obuveera 5 buliwa? Kaako kamu yimirira eri ewasemba. Omulala aliwa? Gwe kennyini yimuka maama n'akaveera ko ogikoleko egy'ekkooti y'amaka. Kale wulira Amina mbwamu. Singa twali tugatte ebyo nze nnyina amalaala 3. Tegaliko agamba bagamba buli ayagala okolera eddagala bamusanga kulya nagamba bannaye. Baana bange bamumule mirembe. Kale Julia solozaawo ssente. Njagala tutegeera abalina obuveera. Sooka tulindeko awo nedda awo temusituka. Mpaka Amina kwata kano oyiteeri naye ate saagala ove wano olina ebyokukola.
awo waliwo gundi gwe omukyala ayambadde red dda wali emabega gwe tuula ogenda kusituka oli ali mu t-shirt yaba asituka asobodde okutoola koyina n'otuwa ku lw'abalwadde be tuyina tweyanziza nnyo tweyanzeege gw'omanyi omutima gwo gw'omanyi kw'osinzidde omukama katonda akuddizeewo buno obubaka mbuwa abantu abatagaba nga bwoya buno obubaka bulijjo eno tetuli mu bya kooti y'amaka abantu abakolerwa bannaabwe ekisa ebiseera ebisinga bafuna ababakolera ekisa naye omuntu atasobola kukolera muntu kisa osanga omuntu ng'atudde wano ye ng'azze kufuna okuva eri mulongo okitegeera naye nga ye n'olukumi odutoola lugenda ku balwadde bamanyi nti baagenda takikola ki kati ate yayagala bwajja afune eddagala afune n'amujjanjaba awone nemulowooza katonda talaba nze neewuunya ku buvunaanyizibwa bwennyina n'abantu bennyina sisulangako njala seegombangako olugoye nga sisobola ddwegulira kyokka nga bwenzikola bwe zigenda kyokka n'olaba oli ng'azikola n'azisiba ku luwuzi nga n'ennyumba gy'asulamu etonnya bantu bange musabe katonda naye nammwe mukebere emitima gyammwe mwebale kujja kebera omutima gwo bw'osima muwogo mulirwana omuwaako ddala ddala lw'oba osoza ebinyeebwa bisikiti tuli ffenna abaana ba munno obawaako ddala bw'oba ojjula emmere ng'oli mu nnyumba n'owulira akonkona enva tozikweka gw'ojja kwagala katonda akuwe naye nga gwe akatono kaakuwadde tosobola kukagabanyizaako muntu mulala n'onyuka ne weetikka ebikajjo n'okumenya bikumenya ebisonseze mu biti bya muwogo n'osanga akaana ka munno naye nga n'okukamenyerako ennyingo bbiri tosobola kakola ki buli muliza w'ekkooti y'amaka ebyokulya tebikumalangamu olubuto kyoto alutyabira enku yakola ki omala okulya olwaleero nga tolina gw'owaddeko ate enkya enjala n'ekuluma n'obanga atalina kyewakoze eki kati oba weemaliramu ki wekennyini n'omala okulya ennyama n'omuceere ku yiddi mulongo tomuyise n'omala n'osaba akasumuluzo ka kaabuyonjo ebyokulya tebibamalangamu nusu olukumi lw'oteeka ku bulamu bw'omuntu bw'otamanyi si lwe lukuganye bulijjo okugaggawala nedda si lwe lukuganye nusu 15 z'okwata n'owo omuntu gw'osanze mu musomo gw'olabanye nnyo omutwe gw'olaba alwadde abadde n'ebimba okumala ebbanga abatagenda zigaggawalamu abaanoonya bulamu kulaba nti awangaala akuza abaana be mweggyemu emitima emibi mweggyemu emitima egitagaba mweggyemu emitima egitaagaliza mweggyemu emitima egiwulira ensaalwa
kubanga munnanga afunye. Ebigambo mubikwate, mutambule nabyo, musomole bwe gukoma, oba omanyi nti munnange nange Katonda mmusaba. Naye nange omutima gwange si muki? Simuye, mwekiri, weekebera. Saba mpa abalwadde, tutambule. Oli ku Star TV, program Kooti y'amaka, omulongo babiri Sarah, bye mannya gange. Nyongera okulamusaako mukwano gwange nenkwebaza emirimu gyonna gy'okola, ate nenkwebaza olw'okwerekereza akaseera kano n'ojja olwaleero ku Choice Gardens e Wakiso. Program Kooti y'amaka, Star TV, Star Radio, ate nyongera okwebaza bonna abatuwa obuyambi eri abalwadde baffe. Mama amannya go gwani? Amanya gange nze Nakakande Madina. Nakakande ani? Madina. Oviiridde ludda wayogera nnyo. Solida nyongera ku muzindaalo gwa guest mukendeze n'amaloboozi. Oviiridde ludda wa? Nviiridde Namasuba. Oviiridde Namasuba, nsonga ki etuusiza okuleeta byatandika bitya? Mulongo nakulira mu maka g'abazadde bange maama ne taata. Naye netubeerawo. Yongeza ku ddoboozi kati gwaliko ekizibu. Amina Mpaaya asobola okwogera. Netubeerawo kati baatandise okusoma. Tuwulira? Okay. Baatandise okusoma piu nasali. Navange ewaka nga nvaawo obulungi okutuuka ku ssomero sijja ne gunkwata. Netambula nange ddala twatambulanga ngendo mpanvu. Naye navanga ku ssomero netambula anti twayitanga mu bikajjo. Nengwanga omu mu kikajjo. Nagendanga okudda engulu nga bansiziza ewaka. Nentambulira nempirana nga nsoma bwentyo. Naye bantuuka mu ky'omukaaga. Ntandika okufuna olusujja. Kati olusujja olwo kumbe gwali gumbe. Bajjanga ate nga tebanzijanja musujja, naye nga omusujja gugenda mama yeebuuza musujja ki guno. Kati lwali lwamuka nga tetusomye. Maama yayagala tugende tulime. Ne mugamba maama ndi mulwadde omusujja gunnuma. Kati mama naye gwe mwana gwe toyagala kukola mirimu. Kati naye bagera n'agamba Kato sigala ne mwanyo ffe tugenze kulima. Nandekera nfumbe caayi ne lumonde nga njiye omunnyu n'akatungulu. Kati naye nga nfumba neebaka. Naye mulongo mba neeba emmere bwe yajja naye kati kampumule. Mba neebase ekintu kyankyusa netula waggulu ku bbaati. Wayita eddakiika 3 ngenda okulaba nga ndaba enjuba. Akutidde buti. Mulongo enjuba eyo ngenda okugitunulamu wakati nga mulimu eriisa ddene. Kati nentya nenjagala nsituke ngenda okuwulira nga omubiri guzitowa sobola kusituka. Nenjagala nkuba enduulu nga sobola kusitula lulimi. Kati awo wenzijukira we nakoma ngenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro. Naye mwannyinaze ono yajjanga nankeberako, yasanga nsituse nga nkoona ekisenge ng'ennyumba yonna nsaayi. Naye ngenda okudda engulu. Kimu omukyalo oyo bwe tufulumiza wabweru ajja kuwetolola bw'ati ajja eno back stage bw'ati. Ajja kuddamu atule wali edda. Tagamba nti namugobye mu musomo naye mbadde nfa. Ne banzijanjaba ne bagamba omusujja gubadde gugenze ku bwongo, naye mulongo okuva ne ku olwo nabulwa emirembe. Yabo natandika okunkolimira. Ani akolimira? Mama wange ng'atakolimira lwaki? bamanya eddalu ly'abaana genda yoza ebintu nogera newepena
mwana gw'oliraba omusana guno oliraba enjuba oli kunteesa ene mulongo okunze. Maama wakuzaala oba Mama wange akuzaalira ddala? Tunyonyole bulungi kuba tetunaba kutegeera kintu na kimu wadde. kati mba nyingira siniya 2 naye wano ng'akyali muto waliwo omusajja annegezaamu okunkwata naye lwakuba nali mukazi muddusi wadde nali muto nadduka. Mba nyingira siniya 2 omuvubuka nankwata nanfunyisa olubuto nenfuna olubuto ebyokusomero ne bigaana. Kataata wange n'agamba nenzaala nansijanjaba nenzaala nayita abantu bali n'abagamba mbabuulire mwana wange njagala muzaayo ku ssomero mulabirire omwana mwe. Yali agamba esooka n'agamba maama ti omwana olwo bamutwala ebwabwe. Maama n'amugamba munnange omwana wowe tajja kusonyiwa ng'omwana afiiridde omwana babi. Nakkiriza n'abayita batandika okulabirira omwana waabwe ng'olwo bebi wange wa myezi 2. Kati bamulabirira bampeezako obuyambi myezi 2 gye myezi 4. Kizibu ki ekikuleese wano? Mulongo olumbe lwatandika okunkuba mugwo nga ndi mu kyamukaaga. Kati lunkuba. Kizibu ki ekikuleese wano? Mulongo nsaba kunyamba omwana wange ono nasaba abaana bange bakafa 5. Omwana we gwe nazaala namuyonsa paka myezi 2 n'afa. Era oluvannyuma nazaala wange okwewera omwana omuwala oyo amutwazizza ku poliisi. Ajje. N'agamba kale katulabe ti omwami oyo ansibye aliddemu okulaba ku mwana w'omwana we. Nange omwana wange n'afa yalwala mizoozi naye omwana tudde waka ng'omanyi omwana walwala naba nti azze kati kumulabirira kumuwa byakunywa naye mba tudde n'omwana ngenda okulaba omwana akaba atunula waggulu basula mu ddwaliro ennaku 2 omwana afa. Naye mulongo okuva nekwolwo nfuna olubuto nga ndiwulira okutambula obulungi paka ku myezi 6 ampulira kutandika okuzitowa ngenda otuuka mu ddwaliro abambuuza mami akatima k'omwana nga katono eyo mulekayo. Wakafiirwa abaana bameka? Nakafiirwa abaana ab'embuto abaana 4. Mazino oli gwe nayonsaako. Olinawo abaana abalamu bameka? Ono omwana gwe nina mulongo. Ono alina buzibu ki? Ono omwana n'okumuzaala olwo omukwano gwange nanyumizaamu omanyi nakulya ekikazi tuna omusaala ku muzigo ng'omulaba mukakkamu osobola omubulira ekintu kyo nagamba naye nkubuulire ffena tuli basiraamu naye tusooka tusala eddiiro tugende kumalokole netusaba mulongo okuzaala omwana wange ono naye mukumuzaala yali lizibu naye mulongo Katonda abeerawo ze banyingiza theeta nga tewali ansayiningidde ensanyuka okuzaala omwana wange ono nongosanga mulamu tenga bali nali ngamba zaala buzaazi naye mulongo nina ekintu ekinyambala olaba enkoveera nze nekubira omwana okwagala okumutta onokolaba wakowoli kiwulira nga kiyimiridde wakumutwe kikugamba kitya? tekiwulira tekyogera naye kiwulira nga kinyambadde era byenkola siyinza abalimba nti sibitegeera. Oba obitegeera kiba kikusinza amaanyi kitegeera. Nasindika omwana eri era ng'olaba asindika olaba ng'agwa naye ng'olaba kyokola kyekituufu. Nga kyekituufu naye bwekinvaako nentuula mwana wange ng'atudde nga muli bantu bamala okukaba nga tandika okunyimbira ebijija I love you omwana wange ono alatera okukwata katambala nsimbule bwendabagakaba nasimbula omwana wange mulongo yambala ebikufa yakumuttira munju mulongo nekitambulirako bakiti adi wange yagenda n'atabuka n'abawala naye weewuunye mulongo omukazi eyatta ssebo twabeera mu nnyumba naye yamutta ate yali ogenda agamba nja kutta mu nnyumba temuva bujulizi naye bakyala baganda bange bali wano ssebo eyantambulira olumbe luno luwone omukazi yamunzitako
naye omukazi samusozaako wadde okumuvuma naye newunya naliredi bwange okugamba nti namutwalira okutwa mutte namugamba nemugamba maama olina alongo nyabo era bannalongo bawe ekitiibwa nemugamba maama abaana bonna basanga kuno ku nyumba olwo bambadde ndi mukazi munaku maama ndaba ku nyumba kuno nze nsinga obunaku naye bambasente mekaze tasonga kwegula mulongo ebyo bibaawo eyo zibanfuuyirizi na bizibu kulemesa woobeera ekyo kireke ekyo bwe tunaaba tetujjanjabya ensibuko ya bulwadde ojja kusanga ebizibu bingi tuli ffenna nti otuuka n'okuba ng'oyita mu paaka booti akasawo k'omuntu ne kabula baleka okunoonya akabbye ne bakwata ggwe ne bakkuba bagenda okuzuula nti si gwe okayina nga gye emigo bamaze ogikola ki ogikkuba n'olwekyo ekikwatagana n'ebizibu ebirala ebizze bibaawo byo bikyajja era bijja kubeerawo tewali na kabonero kalaga nti bigenda kugenda tejja kuba nsonga naye kati ekizibu kyakusooka kukwata kino ekintu ekikola ki ekimwambala ate ekyo ekitoogera ekikukozesa ekikyamu kibi nnyo kubanga buli omu aba akulaba nga byokola obitegeera obuzibu bwaki ekintu ekyo akabonero kakyo akasinga kireetera nnyo abantu okwetta kyova olaba bonna bagamba yazze yennyini wano ku dduuka n'asaba obutwa bw'emmese n'agamba n'okugamba mbwayi emmese zimutawaanya okitegeera kwegamba kikuleko oli mulamu kumbe kyekyogera naye bonna abatamanyi bonna balaba gwe byoyogera biki kyova olaba ebiseera bisinga abeetuga bawangula babaddukako bulungi omuntu waliwo obuna yalina omuntu yali yeetuzeeko ateekwa okuba nga ali awadde excuse musooke mugende emmanga mugira mulima nze kaŋŋende eno balina engeri gye bakola ki waliwo asobola otunyumizaako kyajjukira kubawanisa emikono nawe yajje balina engeri gye bakubuzaabuzaamu mwana wange vaawo genda netera eddagala ku dduuka n'osanga ng'akoze eki ekintu ekyo ekiba kimwambadde aba ategeera kyova olaba akola olukujjukujju lwonna naye lwakuba ggwe omuntu omulala oba tosobola kukola ki oba tosobola kutegeera nekiraba emmotoka ng'eva eno n'endala ng'eva eno nekigamba yingire ekkubo gwe sala nze ndabayo twali kyogenda kubeera yitawo kati buli omu n'abuuza naye oba oyo abaddeko ki kubanga agudde mu mmotoka nga mutuufu ffenna tukola ki ffenna nga tulaba kibi nnyo aye tekiteera kugenda mpa ku muzindaalo eyeetuga gwe yali muki kojja wange yataasibwa emigwa emirundi 3 naye oluvannyuma yatugobawo buli omu n'amutuma gy'agenda waliwo n'omuwala omukulu n'amugamba ddayo ewa bbaawo nja kuba bulungi kojja wange twamusanga manju ku mumwanyi nga yeetuze naye buki omuntu eyeegezezza emiguwa emirundi 3 lwaki bw'atandika obbagamba nti gwe genda naawe genda lwaki tekubulako afunako amagezi n'agamba omuntu ono tetugenda kuvaawo ngo ffe twali baana bato naye nga tutegeera ng'abakulu tebafaayo bwena ne kibaziba amaki so kyekyo ekintu omanyi bwe tusomesa nga waliwo n'atuwa obujulizi biba byanguwa kintu ekyo kibi buli obeerawo n'owulira ekintu nga kikufuuyirira eno bwe kitandika n'owulira nga ekintu ekigula oluggi n'owulira nga ekintu ekikaaba n'owulira nga omuntu akuyita mulekerawo okuyita bayita b'amangu lumbe kasita olweyitabira n'olweggulira luba luzibu nnyo lwakujjanjaba byonna tubiyigira wano ne tulyoka tulaba tufune omulwadde omulala okyali ku Star TV program kooti y'amaka omulongo 2 Sarah ng'emanya gange nyongera okubuuzaako omukwano gwange ate nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola